bitali bimu. Simagana Farouk Sessa zimuzukulu akatongole sakateno zeti kalungi fetro kuwe kinogezi butyate bwe bitambudde. Atugenda kutandikira ndala mu kulaba ng'ebyokwerinda binywezebwa munda mu ggwanga Uganda oluvannyuma nate lw'okutukuba awabe. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi Harriet Ntambaza avuddeyo n'asaba bannannyini bizimbe mu kibuga Kampala n'ebibuga eby'enjawulo okukola kyonna ekisoboka okuteeka ku bizimbe byabwe kkamera zimukengera wala. Kino kiyambeko okusobola okunyikiza ebyokwerinda mu ggwanga. Genda kulinda bomu esooke bwatuke mu kikubo ndyoke mpita olukiiko. Minisita Mubezi ow'ebyobusuubuzi n'amakolero Honorable Harriet Ntabazi asabye bannannyini bizimbe mu Kampala ne Uganda okutwaliza awamu okukola kyonna ekisoboka okulaba nti kkamera z'oku bizimbe zikola okusobola okwongera obukuumi. Kamera mwaziteekamu naye ebisenge ebirimu computers ezikebera abantu abayitawo temubirina. Mwateekamu namwe amaduuka. Bannange abakedi owners twebereremu okukola sente tekugenda kuggwawo. Sente ogikola ng'oli mulamu. Minisita Ntabazi okusaba kuno abadde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala wabadde asinkanye abakulira abasuubuzi abatunzi b'engoye abakedi okulaba butya bwe bayinza obutatuusibwako butujjo. Mbasaba kwagalana group omuntu omu abeera n'ebizimbe 10 omulala n'abeera n'ebizimbe 12 omulala n'abeera ne13. Protect your properties. Kuuma ebizimbe ebyo kubanga teri muntu agenda okukumira ki ekizimbe. Alabudde abagoba b'ebidduka omuli abataxi ne boda bakomye okusimba mu maaso g'ebizimbe. Kati tetugenda kulina abantu baffe, leka tuveewo mu mirembe tukenderewo tuspacinge tulabe nti buli muntu afuna space enough abalala we bayita. Bannannyini akedi nga bwe mwagula temperature gun tugule obuuma obukebera ebisawo ebyabaguzi n'ebyabantu abakolera mu akedi bye bakola ki bye bajja nga basitudde. Thaddeus Musoke Keno akolanga ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala yebaziza minisita okuvaayo n'awulira omulanga gwabwe ogw'okulaba nga abasuubuzi bafuna obukuumi obumala. Let us put efforts together to make sure that all the guidelines issued by the security forces can be implemented. And let us be cautious. Let us not trust anyone. With this, together, we can fight these insurgencies. Abalala abakulira abasuubuzi mu Kampala omuli abaked abatunzi b'engoye bakubiriza bannaabwe okwekolamu omulimu gw'okulaba nti buli omu abeera ku munne balina obukuumi obumala baleme kutuusibwako bulabe. Kubanga abantu bano abatega bbomu tebatuwadde budde bwe bagenda kudda kutegeramu bbomu ndala. So twagala abatembeeyi bano bafune we batwalibwa ate babeere nga tewaliwo nkayana. Tukkiriza nti gavumenti esobola okutuukiriza ekyo. I appeal to the tailors or inform the tailors outside Kampala to come and purchase the materials, because you have heard the minister say that the security or the city, there's no problem these days because security is doing well. Saba landlords baffe bonna kubanga bakwatibwako nnyo ku nsonga eno okusobola ffe okutambuza bizinesi zaffe nga zitambula bulungi. Tubasaba nga bwe babalagira omulundi guli okugula temperature guns ku ssaawa eno tubasaba bagule detecting machines. Bya Ora Gabdiel, Salt TV, Omunyo.